obugagga bulabika bubatwalira ku tukutuku, butwalayo bajjuza tukutuku, butwala bajjuza kakamonye. Kale obugagga butwala bajjuza kakamonye. Obugagga bera bwakayuwayo 14 nga bw'obwavu buyiyeyo abantu 8 mu geena. Kitegeeza obwavu bwo butwala nnyo mu geena, kubanga chances z'okwonoona nyingi. Chances z'okuva ku Mukama ng'oli mwavu nyingi. Gattako okuba nti ofuuka incapacitated nga tolina kyogasa nnyo mu bwakabaka bwa Katonda, nga buli Katonda kyakusuubiramu tosobodde kikola, nga n'okuwangula obuwanguzi emyoyo tekisoboka okoma kulowoozaako kirowooze. Ngambira neiba akulinaanye oyo mungambire gw'omulinaanye, mugambe nti Katonda akwagala oli mugagga. Mugambe nti Katonda akwetaaga oli mugagga. Mungambire nti bw'onobeera omugagga ate ogenda gassa nnyo. Kikulimba ogenda gassa nnyo bwakabaka bwa Katonda. Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Bwe yasiga Mukama n'amwabandoninga. Mukama n'akola atya? Mukama n'amuwa omukisa emirundi 10. Olunyiri oludako lugamba katuseetukeko. Muleme gatu we twabadde gula ate we tusigalidde ddala. Nze bwaba wakyakola amakulu ne bwe tumalawo omwezi mulamba sifaayo. Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Eriwa erimwe bamugambye okusigala. Bw'oba onoogisigalamu ekunyumire nga tooyombe nga tuweemulugunye nga tookaabe nga tebiikutame ensi mw'oli, gisigemu. Invest in that land. Invest in that land. Find something and do it. Find something. Bako kyozuula okiseeko omukono, Katonda agenda kiwa omukisa. It is not enough for you to say that, you know, when I got born again I got poor. Omanyi munange, mwanyi bw'olokoka munange kwegambira ebintu bikyuka. That is not enough justification. Bwiba bikyuse tumanyidde bikyuka, naye ate era tumanyidde bikyuka. Ate tumanyidde bikyuka, Katonda si kwagala kwe n'akatono gwe okubeera omwavu ate n'osigala ng'oli mwavu. Oli wa mugaso nnyo, era waalibadde wa mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda singa olina ssente zo. Era singa oli omu ku bantu Setaani baatya, kinga n'okutya akutya nnyo. Naye kati ne bw'oba osabira essaawa 28, 48, ne bw'oba ogenda ku lusozi w'osabidde wonna ne wakutuka ebisubi, Setaani talina kyakutyako n'aka. Setaani talina kyakutyako n'akamu ng'oli mwavu akimanyi. You can't do much. Osobola kukoma kwogera bwogezi. One, you cannot change any person from his kingdom. Tolina gwosobola mujjako. Ekyo kyamanyi, tolina kyosobola mujjako. Therefore, you are not effective. Come to win souls, you can't win one. Buli akutunuliraga naye oba oliko kizibu ki? Ne bw'oyogera ebintu nga byonna bya makulu, abantu balabanga mulalu. Mukimanyi obwavu bwangeri nnyo, obwavu bukubuteeka mu mbeera nga ne bw'oyogera ebintu nga bituufu nnyo, abantu in fact by'okoma byogera nnyo n'oyogera nnyo, abantu batugeesera nga okimanyi nti yayonoonekera ddala. Okimanyi nti yayonoonekera ddala. Okimanyi nti zaanyooka. So nga ate gwe bambi obadde oyogera nnyo olabe ng'omuwangula. Oyogera nnyo osoma ebyandiko okubimalayo, n'osoma Matayo n'ogamba bikulako Matayo 8:23, Yokaana 3:16, gundi ani, Yekosafaati 2:3, byonna n'obisoma okubimalayo. Omuntu gyakumugga nti bannange kale Nakakeeto yayonoonekera ddala. Waya zaakola zitya? Zaviirako ddala. Bane bw'atandika okwogera bannange olaba omwana wa taata, n'olabira ddala omwana wa taata nga yayonooneka. Bannange si ye Nakakeeto gwe twali tumanyi, yayonoonekera ddala. Waya zonna zaanyooka naye nga toli mulalu, lwakuba nti byoyogera tebikufaanana, lwakuba nti oyogera Katonda ow'amaanyi ate amaanyi ge mu ggwe tegalabika, lwakuba oyogerera Katonda ndi mugagga nnyo ate nga gwe bwavu bukuyonka butaaba bukunuukako. Kati ne bafundikira nga bakoze conclusion nti kirabika si kulokoka. Waya zaakola zitya? Zaavaako. Ate nga bw'onoobeera olina ssente zo togenda kwetaaga kwogera bigambo bingi nnyo. Ojja kusoma ekyawandiikibwa kimu kimala
obagambye nti ani ayagala okulokoka bawanike emikono bonna balokoke. Abamu bajja kulokoka nga baagala okukusanyusa kubanga baagala okufuna favor okuva gy'oli. Don't worry about that. Eventually bajja kulokokera ddala. Don't worry about that. That shouldn't make you worried. Kubanga ne Yesu era ne yabagabiranga emigaati ne bamugoberera. Teyabawanga migaati Yesu, yabakoleranga emigaati ne balya ne bamunoonya olw'ekyo. Era mwaba abanoonya mwe muva abalokokera ddala. Gundi weetaaga okubaako abantu kye bakwegombako. Teeka omukono waggulu genti ayi Mukama kyusa obulamu bwange mbeere nga neegombesa. Nteekaako essavu ng'abantu nuli abalina essavu lye balaba. Ayi Mukama nfulanga omubisi gw'enjuki, enswera ze gugoberera, enjuki ze gugoberera. Ayi Mukama nfula yeegombesa mu linnya lya Yesu, nsobole okuwangulira emyoyo mu linnya lya Yesu. Kubera Yesu engalo yolyo ngambe nti amiina. Okyaliyo siwulira, okyaliyo ngambeko nti amiina. Omusajja n'akula. Nsomole 13 bannange sente zireetera omuntu okukula. Omusajja n'akola atya? And the man works great. Kati abasomye mu y'Oluganda bo balabye ekigambo kukula. Era ndowooza abasoose kiraba mu Luganda ti omusajja n'akula. Babadde balowooza n'amera envi. Era kati wabadde wagandi nange era nkuze kiwezeza 45. Tebali kukukula mu age, teboogera ku myaka awo ey'oluzungu ekijjayo bulungi. And the man waxed great. Sajja n'akulaakulana, sajja n'agejja, musajja n'afuuka iconi, sajja n'afuuka alabibwawo. Ebintu Mukama n'abiwa omukisa. Aliwa oli ayali adduka enjala nga naye agenda abalala gye bagenda. Oli ayali agenda e Misiri Mukama gwe yayimiriza. Oli atayina kantu. Oli Isaaka ayali asibye emigugu ng'adduka agenda. Mukama gwe yagamba todduka togenda Misiri, sigala mwene ensi naye funayo ka strategy. Come up with a strategy and do something while in this land. Sow in this land, invest in this land, do something. Baako kyokola nkiwa omukisa. Nilokole gamba ndi wangi Katonda ayagala kuwa omukisa naye tannalaba waguwummuza. Wandyagadde aguteekewa. Katonda ayagala kuwa mukisa naye tannalaba waguwummuza. Ekyaleetera abaana ba Isirayiri okukaaba ne bangi kubo ne bafiira mu ddungu. Balina ennono za Katonda ze bataategeera. Balina bye baawulira ne bibalema okuvuunula byabaleetera obuzibu. Bwe baali basimbula okuva eri nga bava e Misiri baali bakatambulako Musa n'abaga nti mbatwala mu nsi ensuubize. N'abaga nti ensi gye mbatwalamu ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Bonna ne bakiwulira. Bonna ne bamanya nti okutuuka eyo mu nsi bagenda kunywa amata, bagenda kulya omubisi gw'enjuki. Era bangi kubo ne batambula nga bakutte ebbakuli n'ebikopo ebya tampeko nga batambula bamagamaga w'okugusena nga balowooza bagenda kusena musene. N'abandi ne bamagamaga nga bakutte ebbakuli zaabwe amata we gakulukutira kubanga babagamba mbwe ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Tebaategera makulu gaakyo era kyabaleetera okwemulugunya kubanga obulamu bwabakaluubirira. Balowooza nti obeera bubeezaawo n'ogwa ku mwala, omwala nga gukulukuta amata. Naye banange tubiteekemu common sense. Gamba deba ndi common sense. Singa obadde ofulumye wano ku ssaawa eno, singa ofuluma wano kati wali ebweru ku geeti tulinawo omwala gwa mukoka w'ekyalo kino. Singa tufuluma ku geeti awo ne tusiŋŋana nga gwafuusa amata nga gakulukuta. Bwe tuba tukuwadde wano ekikopo osobola okusenako n'onywako. Waliwo okumu ayinza okuganywa? Nze mbuuza, waliwo okumu aganywa? Lwaki toganywa? Nga tukakasiza nti gaago mata galabe galiko n'eka cream galinga gembalala ogalaba.
senonywe waliwo okumwanywa lwaki munziremu munyambe munziremu waliwo okumwaganywa lwaki toganywa totegera bulungi gye gava tokakasa oba mata era onogoga mata bwe ganzita mata agaawa amata gabeera mu mwala era mwena mufundikira mugaleseewo temusobola ganywayo nange sinywa kuba ate amata gabeera mu mwala mata gavaawa gandi mu nte sikyabawulira mata gavaawa kitegeeza bw'oba ogaagala olina kulunda nte gava mu nte so tegava mu mwala so tosingana kaswampu nga kajjuddemu amata kati ebyo bye bataategeera Katonda yali agala bawo omukisa amata go bagafune naye nga baba n'agafuna balina okuba n'ente wangi Katonda aziwa omukisa eyandivuddemu ettampeka emu eveemu ekidomola kiramba kubanga Katonda agiwadde omukisa. Ani awulira ngambeko nti amiina? Katonda bw'atyo bw'akola olina okuba n'enkwaso. Bw'oba oyagala ebya Katonda obeera naki? Sikyabawulira. Bw'oba oyagala ebya Katonda olina okuba n'enkwaso. Enkwaso, point of contact. God is a multiplier. Ne bw'oba tomanyi Oluzungu nyamba okyogera ekyo gamba nti God is a multiplier. You see? Now, one thing I know about the principle of multiplication, okay? 0 times 0 equals 0 times 1 equals 0 times 50 equals 0 times 500 equals 0 times 1 million equals 0 times a trillion equals, and God is a multiplier. You come up with a 0, you will get a 0. Because God is a multiplier. That's why I'm telling you, you must at all times come up with a point of contact. Mukama ino kubako kyomulaga, omugende mukama nze nsika sumbusa zange zino nze njagala owo omukisa. Katonda naziyiwako omukisa. Mukama nze nsika kabalagala wange ono, nze nsiika muwogo, nze nkola nviiri, nze nsala ffene, nze njokya kasooli, baako ky'omusongerako olugalo akiwa omukisa. Bw'oba olina 0 wadde Katonda bamutendwa okuba nga yenna nnyini mukisa, ogenda kufunanga 0. Ekyenjawulo kyokka oyinza okufuna 0 nga nnyingiko naye era zisigala 0. God is a multiplier. One day Jesus wanted to feed the crowd. He wanted to feed a crowd. And you know what Jesus did? Nagamba abayigirizwa nti mundeetere emigaati wano. Yasooka n'agamba muliisa abantu bano. Nebamugamba tetulina gye tugenda kujja ssente. Nebamugamba kale mumage mulabe. Ne bamagamaga nga waliwo omuvubuka alina emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Ne bamuleetera information nti Yesu wategedde nti wano wonna tewali kyakulya, tewalina we tusobola kugula migaati, tewali agirina, n'essente tulabika tetulina bulungi, naye bwe tubadde tuyitaayita wali emabega mu muti gw'omuyembe olabawo waliwo omwana abadde alabika atunda byannyanja ng'atunda migaati, kirabika naye asigaza ebyennyanja 2 ate asigaza n'emigaati 5. N'abagamba muleete ebyo, because I am a multiplier. I can't multiply nothing. I can't multiply 0. I need something to multiply. Yes, I have a multiplication anointing, but this multiplication anointing, the way it works, when you bring 0, it multiplies it, and you get what? 0. So bwemba mwagala mbereko kyenkola mubereko kyemuleeta nkikubaganyemu kizaale kizimbulukuke. Ne baleeta emigaati 5 n'ebyennyanja 2 n'abiteekako omukono ne bizimbulukuka ne byekubisaamu kubanga ye anointing ye ya multiplication. God's anointing is a multiplication anointing. Baako kyosongako olugalo akikubise kubiseemu.
Ani awulira ngambeko nti amena. Kyebavudde bagamba wali nti omusajja n'akula. Ani akula? Gamba nti Isaaka. Lwaki? Asize. Bw'olaga Katonda ensigo zo z'osize, bw'olaga Katonda ky'okola, n'okisongako olugalo, n'owanika emikono, n'omugamba Mukama ekyange kyenkola kye kino taata, kikubaganyeemu kikubiseemu, kimultiplying kikulaakulanye, ekyo kyagenda okukulaakulanya. Era mwe mugenda okuva obugagga bwo. Ani awulira ngambeko nti amena. Omusajja n'akula, omusajja ne yeeyongera okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Oyagala okuva mu bwavu? Oyagala okugaggawala? Rule number 1, do something. Baako kyokola. Togaane Mukama akinkolere, nedda gwe olina okikola. Gukola paati yo, Katonda akole paati ye. Do something. Actually, yabadde rule number 2. Rule number 1 yabadde. Rule number 1, stay in the land which God told you about. Stay in the land. But after staying in the land, do something in the land. That's number 2. Do something in the land. Number 3, believe in prosperity. Believe in multiplication. Kiririza mukulakulana, kiririza mukugaziwa. Don't rest, towumula paka ngogaziye. Keep thinking. Sigala ngologoza ogaziya oti ekyo ky'olina. Okijja otya ku level kwekiri n'okitwala ku level endala. Okikubisaamu nti ekibadde ekimu ne bifuuka bibiri. Okikubisaamu nti ekibadde ekimu. Nze mbuuza, ka saluuni ako k'olina bwe kamala okgejja, okola otya ne bufuuka bubiri? Tandika okumagamaga akatawuni akalala ewatali saluuni yo. Ogende nti ey'emakindi emaze okukula, teeka saluuni endala bw'etyo mu ndeeba. Gaziwa, tandika okugaziwa. Ekyo kyokola kikole mu branches. Tomatira na kafo kamu, tomalira na kalimo kamu, tomatira na woli naga wandi antera wamala, wenda amanyi wano wenda bire enjuba n'omwezi, omanyi wano labika namala. Nedda, don't get contented. Tomala gamatira na kantu kamu. Kiriza nti Katonda omugagga, taata omugagga, ayagala kugaziya, ayagala kukulaakulanya. Tandika omubuuza ne Mukama, kino kyenkola nkigaziya ntya? Kitwale ku level endala. Kikole mu branches. Olunyiri lugambye omusajja n'akula, omusajja ne yeeyongeranga okutuusa yali omukulu ennyo. Biki ebyamufuula omunene? Olw'ekumi lugamba era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi nnyo, n'atuuka n'okukwasa Abafirisuuti obujja. Ono omusajja wuno ali mu industry ziwerako, takola kantu kamu. Takola kantu kamu. Ali mu different dimensions of agriculture. Eri batugambye kusiga, kitegeeza mu by'okusiga mu agriculture ow'obulimi, ow'okulima naye w'amaanyi. Kaakati ate wuno tumulaba mu husbandry, wuno tumulaba mu bisibo, n'ebisibo gy'ali. Takola kantu kamu ne biggweerawo. Bw'amala okuteekayo emisiri gya lumonde, misiri gya kasooli, ng'agamba ebyembuzi bino biri bitya? Ebyembuzi bino byo bitambula bitya? Nga nabyo abinoonyerezaako. Mwefule ba researcher, mwefule abanoonyereza. Totunulira abantu nga bakola ebintu nga gwe tobitegeera, nga tolaba bafunamu ssente. Bakoleko omukwano, bakoleko omukwano, bibabuuzebuuze. Gather some information about that industry. Tubeera bubiza ngo ganze ndaba birabe, nsimanyi oba bijjawo ebintu ebyo, nze uli musiru. Nolaba abantu nga bakola ebintu okumala ebbanga ddene nga tobabuuza nga babikola batya. Kendo bakoleko omukwano, weetowaze. Kakkanako. Tula n'abalunda embuzi obabuuze, bana embuzi muzirunda mutya? Yaba zirya ki? Zetaganga bugazi ki? Muzisuubula wa? Ento muzigula wa? Enkulu muzitunda wa nga zikuze? Kiro y'ennyama y'embuzi egula mmeka? Get some information. Tobeera mu kantu kamu nti nze omanyi ffe nze nkola kintu gundi, omanyi nze kino kyenkola. Ani yagandi baakutonda kola ekyo kyokka. Covid wano yekka Covid. Oyaga kuba ku kyoyogera? Yangu wano kimbulire kale. Ndyoke mbabulire kyali mu Covid. Amina.
oyagala gamba kikale ekyogere nga bakiwulira. Akachinjagala obuuza kati omuntu yabeerawo atya n'amanya nti ye Mukama yamuyita nga yitagenda kukola, because muli bamama babelieving ati Katonda yabayita nga balina tulamuweereza nga tebagenda kukola. Abo bajja kufa nga bukyali. Abo Mukama yayita nga tebagenda kukola bajja kufa bukyali. Ekimu ku bigenda okusooka okubatta bwe bwetaavu. Those are pretenders, they pretend. Kubanga era bw'amala okugamba nti ye Mukama yamuyita tagenda kukola, ate bwe bukyenkya ayagala kuwasa. Kati gw'owasa talya, takola nviiri, tayagala bizigo, buno omukolo olubuto, terwetaaga ssente, bwe munaazaala omwana teyeetaaga kusasulira ssente za leba, omwana taasome. Those are pretenders and they are liars. Balimba, bayaaye, babbi. First of all, betaaga ssente. Singa tebetaaga ssente n'alikiwulire. Naye baba zeetaaga ogenda zifuna otya? Ogenda kusabiriza nsabirize? Ogenda kusabiriza? Nanga yakusooka okuyitibwa nkola. Nanga yakusooka okuyitibwa. Maze mukubuulira enjiri emyaka 37 naye ate nkola. Kyogamba gwe wayitibwa nnyo okusinga nze. Gwe baakuyita nnyo okusinga nze. Nze nkola. Ndi mu bintu bingi nnyo. Nyenda okujja wano obabulira enjiri kulankyawa. Mba nva ku faamu kukola. Era bonsanga mu nsiko oyinza ogamba ono si ye bisopu waffe. Oyinza ogamba ono musajja mulala. Mba mu nsiko ku faamu mu bidiba byannyanja mu ki ate nenveeyo nengenda ku ssomero, tulina n'amasomero. Nkola kubanga sinaze bwe nyimirirawo ku ssente zammwe ze mugaba, ssente zammwe zangeri bannange. Zivaayo tezivaayo, omuntu ayinza okufiira wano enjala nga tategedde. Ate ziriko ebyetaago bingi nnyo. Mulina okusasula rediyo, mulina okusasula TV yammwe ebere ku mpewo, mulina okusasula ettaka, mulina okugenda e Nakivubo, mulina okugula ebyuma. Kati ate nange mungatte kuli shia ndi musiru munzitiraawo. N'abaana bange bagambe temujja kusoma mulinde ssente za kyaki. Ne mukyala wange ne mugambe lindako enviiri ne bwe zikutuka tofaayo gumiikiriza omwezi guno. Olwo tazeeyo Zimbabwe, olwo mba nkola. Ekyo mba nkibalira wa. Mukama yeebazibwe. Nange nkola. Kati gwe lwaki tokola? Ani atalina ntandikwa? Gifune. Genda wulira gwe agamba mbu tolina ntandikwa. Kankubulira ekizibu kyo si ntandikwa. Ekizibu kyo butamanya kyakukola. Ekizibu kyo si butaba na capital. Ekizibu kyo butamanya kyakukola. Omuntu nga yakedde ku macanga yagala capital, omwezi gugenda okugwawo nga amulina. Abamulina genda oyoze engoye z'abantu bakuwe ssente ozitereke weekolere tageri ntogenda kwozanga ngoye mirembe na mirembe ze bakuwaza okola otya. Tereka tozirya zonna lwakuba bamu ate mulya nnyo. Akola emitwalo 2 ate n'alyoka n'asaba embizi olusaniya lwa mitwalo 4 ate ng'afunye 2 sente zonna n'alyandye. Afune emitwalo 2 ali embizi ya mitwalo 4. Kati oyo yaba ali savinga ssente afune capital. Soka weerumyemu. Yoza amadirisa g'endabirwamu z'abantu genda obagenze gw'omulaba manyi okwoza endabirwamu z'ennyumba ate nzooza bulungi. Bw'olaba bagezaako okugaana mugayi nti oba ombuusabuusa mpa sabuni n'ekiwero ne sponge nsooke nzikwoleze ku bwerere. Bw'onooyagala onsasule, bw'otoyagala olekeyo. Ozooze ensonyi zijja mukwata akuwe ssente. Genda owate emmere mu owino. Genda okongole enseenene nakasero. Genda ku nnyumba y'omuntu ogikuba enfuufu eveeko. Keera mu kompawundi z'abagagga. Omugenda ekindese kwoza mmotoka yo. Ate nzooza bulungi nze sibba bintu mu mmotoka kuba nze ndi mulokole. Jooze. Ne bwagezaako okugaana omugenda nti oba tolina ssente kale kanjoleze bwereere. Ogamba onoojoozayo emirundi emeka ng'ojoleza obwereere n'atakusasula.
ajja kufundikira ensonyi ze mukwata genda waayi kankuwe sente capital nga tomufunye ani yagandi capital buli omuntu nga amwetaaga lwakuba bamwagala kutandikira mu bire genda bakozese bolaba mulimu gw'oyagala nogandi omulimu ogwo ngwagala njagala kukola nviiri naye ate sizimanyi bulungi ne capital simulina genda weebakirira omuntu alina saaluuni omukkiriza akukozese ku layisi bwalamula tokaayana baganze nja kuwa 15 gyokka ne bwoba tolina zoofisa mwebakirire genda okolewo naye nga gwe kikututtewo onoonya ebintu ebi experience ne clientele base ogenze kunona experience kubanga buli lwokola omulimu gw'otakolangako bw'onooguteekamu ssente zo loosi zonna z'ogenda ogukoleramu zigenda kuba ku mutwe gwo okay so nga ate bw'ogenda n'okolera omuntu agumanyi nannyini gwo loosi zonna z'okolera eyo okuyita mu kuyiga okumenya n'okwasa kubeera ku ye nannyini mulimu kitegeeze we gyokolera loosi ogenda eno mu kikyo ky'otandise totandikira ku loosi kubanga obeera wabiyiga dda kati abamugumu ekibalemya bizinesi oyingira mu industry noyingira ekika kya bizinesi ng'ogiyingira mu gusooka tolina nakyo gimanyiiko tolina nagu wali okoledde agikola togimanyi we nooli green wabiraba bulabe nga babikola n'obiyingira n'olyoka okola loosi n'obivamu ng'obyevuma ng'owanda lulusu siri biddamu ebyo kyebyankola nze sikirabanga busiru sooka ogenda okolera ababimanyi obimanstalinge ogenda okuva mu ngoye ng'engoye ozitegeera bw'osuubula endi bwota bweti ekola ey'engeri ng'eno tekola ey'engeri ng'eno ebamusere kino kiba kiswagala neba ekola muli timba magoba byonna obabiyiga naye ng'obiyigira ku mulala olyoka oveeyo kebayita mentorship ekyo tukiyita mentorship find somebody to mentor you into something then you start it bw'onookitandika togenda kutandikira ku zero togenda kutandikira mu loss byenjogera bikola sense capital tasobola kubula tebabalimbanga bw'oba omaliido ojja mufuna ate ne gwokoledde bw'omukolera obulungi ebintu nga bikola ng'akusasula akasenteko n'ovaawo n'omunyonyola mugandi munange maama wange munaye mu mwezi bwe guti ng'emyezi ebiri okuva kati munange genda nange ntandika akange ngenda katandike wakabalagala sijja katandikawo ne wandege yewuwo wokolera kangenda akange ngenda kateeka kabalagala era agenda nga weeyisiza bulungi obadde muwala mulungi akuzadde n'okuzaala akufudde eddota ogenda kwanga agamba kati ekyo kiddwaya kale kitwale ekyo ekikadde n'eri ebbaafu enkadde gitwale nakino kubanga kati ofuuse eddota you been a good girl you been a good daughter lwakuba bamugenda okuvaawo ate mwejjawo bubi ewo omuntu gw'obadde naye ate wejjawo bubi muva omuyombye ovaawo omukolimira ne mugenda nga temulina mukisa gwe gundi ogenda kuyiga ebintu ewiiki eno mu linnya lya Yesu gambako nti amiina omusajja n'akola ati agamba n'akula era yayina embuzi ze olw'ekumi bwe lugambye maliriza era yayina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi n'atuuka n'okukwasa Abafirisuuti obujja mu byokulima gyali ne mu byokulunda gyali bw'ogenda onyweranywera tolemera ku bizinensi emu kye nabagambye tolemera ku mulimu gumu mutego bwe guteguka oba tokyalidde covid wano yakitulaga buli muntu yenna yalina omulimu ng'akola ekika kya mulimu gumu yakinnyonnyoka naye buli yali yategaatega ebbali nga yategayo omulala yasigala survivinga naye yali yakola ogumu ate pulezidenti n'agutandikirako okuguggala naggala ng'atandikira kugugwo omanya nti owedde aga nti amaduuka ngaggadde ate nga gwe edduuka lyobadde naliro kaliri ku luwumu ate tewateekayo ddala zana wabanga owedde naye abaali bategaatega ebintu ebingi basigala bamugaa nti oba oggalawo bw'oggalawo edduuka ngenze ku faamu nga bakola ebirala ngambye totega kimu byonna bitege byonna beera ng'obimanyiiko mu nnyumba z'abapangisa nga gy'oli mu masomero nga gy'oli mu byennyanja nga gy'oli mu kulunda enkoko beerayo bodaboda nga naye ogirina waliwo omwana agicapa nga watega tokola kantu kamu kola ebintu nga biwerako
bofisa obudde gendo yige bakola emigaati najjo giyige